baganda bange alien skin kyatakole kyo nga tekiriyo. Ono yavudde nategeeza nti agenda tandika okukyajinga ba promoter mu dola. Kitegeeza ono agenda kwagala kasimbi nga yagala kumusasulira mu dola. Jukira ebiseera bisinga oba osasulira mu dola, dola emanyi okulinya ate emanyi okukka. Awo no kiraga nti ayagala kuba nga ate ayongeza konfuna ye mu ngeri gye bamusasulamu. Jukira musajja mukulu ono yavaayo nategeeza nti omwaka guno ayinza okita, era abantu bavudde ne bamugamba mukama wange tokita ogenda tulekeraani. Wabula ono nga yagala omusasulira mu dola. Tukimanyi bulungi ffenna nti ate ensi amawanga aga Africa agasinga gagala kulabika nga ate munange dola gagirinnya konfeete. Gano gagala kulabika nga ate gatandika okukozesa local currency mu byobusuubuzi. Kino no kiteekawa eggwanga erya America. Kitegeeza dola essaawa yonna egenda kuba nga ate egwa mu katale ak'ensi yonna. Awo nno gye tubadde tumanyi nga super power eba ekifuuye mu ng'ombe. Naye nga nkujukiza mukwano gwange nti oli ku Kika Media, ensibuko y'amawulire. Bwe tannaba kuba nga osubscribinga, genda mu maaso subscribinge, likinga, commentinga, tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Of course banamawulire bangi ensangi zino bavuddeyo nga batandika okuba nga ate munange baleetawo empalana wakati wa Fresh Kid ne Champion Ogudo. Ffenna tukimanyi bulungi Champion Ogudo akuba, naye ate munange nina video gye ndabyeko wano mukwano gwange nga Fresh Kid ayolesa ekitone nga muganda wange ali ku mutindo mulala nnyo. Ono ssaawa zino ali international era simanyi singa bano balinya ku stage babiri. Simanyi oba Champion Ogudo asigala yadde nga ku ssaawa eno munange Champion Ogudo yaliko, nate Fresh Kid ayina ekipya kyatulazeeko. Ono akuba rap za Eminem n'aziteeka wali ku ttaka. Of course tukimanyi bulungi nti Eminem is one of the fastest rapper in record, era nga teri rapper amweyimbamu, era naawe njagala ogirabireko. Do you know that I can sing Rap God by Eminem? Like the fastest part. Eminem? Yeah, of course. Some of them are doing my Yosemite, I'm a human, what I gotta do to get you to the superhuman in a very venomous represent anything to you, catch it of me. The best of him, I never do showing how to give a motherfucking audience. I feel like a levitation in a fitting under the head of everybody for the because I have. Oh, neighbor. You take your home. You take it. What you kidding? Some of them are doing my Yosemite, I'm a human, what I gotta do to get you to the superhuman in a very venomous represent anything to say because I don't know me. Devastating whenever they're gonna say how to give a motherfucking audience. I feel like a levitation, never failing. I know that it is a forever waiting for the day because I have left them so boring because I know that when they get a money better, I'm making everything new. Wait, I love it. Eyo nkankujeyo ye omukulu Tamale Junior simusanyufu oluvannyuma lwa Alien Skin okuvayo n'alabisa Spice Dana ku radio enene Galaxy FM nga talina yadde ensonyi. Jukira omukyalo no Spice Dana bamupakidde ebibuuzo ntomooni, natuuka ekiseera n'asaba ne ku mazzi ng'ebintu bisusse. Jukira ono si spokesperson, era ojja kwesanga nti yakoze ensobi nnyingi ng'ayogera ku bintu by'atamanyiiko. Kakali no Tamale Junior agamba Alien Skin wakoze kyaki, naye ng'ate tujjukira bulungi Alien Skin yeyagezezzaako kuba nga ate munange ataasa Spice Dana ku bibuuzo ebyabadde bisusse obungi, n'agamba okay Spice Dana mumuleke sigenda kuba nga ate mutambala, wabula nja kusinkana omukulu President Eddie Kenzo. Naye nga ne Eddie Kenzo naye bamukubamu ebituli olw'ensonga bagamba ono ebitabo bye bitono ddala. Kale baali basuubira ono omukyala Spice Dana nga bo abaakwatako ku kalaamu eziwerako bagenda kuba nga ate bayambako mu federation eno, wabula nabo beesulirayo gwa nagamba, kitegeeza nno federation eri mu bbanga. Of course Tamale Junior nawe uwona mwewulireko. Nkubuuza Alien ku Galaxy, why were you abusing Spice Dana? Mukazi watuka Spice lwaki togende Eddie Kenzo president nobi mugamba bwekigaaya enkwacho mwebasiru mwekamba buulire mmwe naddala mwe abatambula n'oyo omuvubuka Alien. Of course ffenna tukimanyi bulungi nti omukulembeze w'eggwanga yabaddeko mu ggwanga erya Russia, era nga munange abatunulizi b'ensonga abasinga bagamba Uganda gwanga B bana Uganda batitizi ekyensuso, era nga bano bagenda maaso n'okuba nga omukulu General Muhoozi bamukubamu ebituli olw'ensonga olwo munange yabaddeyo naye teyasobodde kubaako na mutuufu kyayogera eri abakulembeze bano ab'amaanyi. Tukimanyi bulungi nti omukulembeze bino bye ngamba Bobi Wine
namugamba Bobi Wine genda ewa William Samuel Ruto ofune ku notes. Nagamba Bobi Wine tosobola kuba president nga toyinayo president akubakinga. President Museveni okufuna obuyinza yasooka wa Julius Nyerere. Mwalimu Nyerere would give me assignment from Tanzania to come inside Uganda to infiltrate and come and do work here and then go back. And I would come and do the work, go back. Nobody was there to supervise me. I was being supervised. I was supervising myself, and God is the one who was supervising me. And that's how God promoted me until I finished all the flowers. Naye gwe tosobola kubanga oli magere mu bigere nga Bobi Wine otukati ogenda ba president. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era ono yayambibwako nnyo omukulu Julius Nyerere. Ono yamuyambako nnyo okubanga ate awamba Amin Dada nasobola okubanga munange amujja mu ntebe. Mwenna bannayuganda abawuliriza era abalaba, bwe muba mukyalinamu akassa muzuukuke, kubanga this is the kind of information you are not going to get anywhere else. Temujja gifuna nga mugenze mu kyalo engendo gye mugenda okuzinira amazina n'okunywa omwenge n'okufuuwa ebikoola byammwe. Temugenda kubifuna nga muli ku boat sailing wano mu Washington nga mugenda okukola next month. Ebyo byonna babateereddewo kantuntunu kubaziba maaso. Buno obukookolo bwe babateereddewo mubeere awo nga musirika amannyo muli mu kuzina musanyuka eri eggwanga balitwala. Kakati mwalabye omusajja yatutte n'ekitabani kye Moscow akyanjula ewa Putin nekiremwa n'okwogerayo ebigambo. Kibayogedde muganda wange Derek byoganda. Tekisobola yadde okusoma sentensi bbiri. Ndowooza bwe yatuuse yabuuza bannaye Voduka wa wano ng'awooma. Kuba yatuuse ku base gye bamukolera omulungi. Naye that's all he can say. And I am sure that's what he is saying. Naye talina kyamagezi kyasobola kwogera. Naye kyo bo bali abadeemuka bali determined bajja kumuteeka ku ntebe. Nga mwe muli eno muzina kyalenga. Sirabanga kya busiru kisingaawo mu bulamu bwange bwe mmaze kunsoma. Eri abasajja eggwanga balitwala mwe muli mu kuzina mazina. Bw'oyogerako ffe tetwogera nti tulina obukyayi naye tuwa kye nandiise constructive criticism. Nga bwe nagamba of course ensonga bwe zityo bwe ziri ebyobufuzi bifuuse ebyobufuzi. Jukira mukwano gwange kutegeeza gwe abadde atakimanyi, politics is a dirty game. Era nga woba tomanyi mazina ga nkima si kirungi wenyigire mu mazina g'enkyuma. Webityo webiri ebyobufuzi birimu kamukwekule kamugwe fulaati. Oyinza okubiyingira muganda wange omaliriza munnange empale ozisibiza miguwa. Abasajja munange babeera eyo nga beerira kathimbi ate gwe obeera eno ng'olowooza munange ebintu biri kwalaali. Kale embeera bwetewere mu byobufuzi naye nga nkujukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwe tanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffenna. Saba Katonda abankuumire mweraba.